batugambye Mbusagenya ali mu mbeera mbi era ebifaananyi byateekayo tubiraba bwe bateekayo tuba tusuubira beewoniinze maye bantu bannayuganda bamanyi basooka ne bagamba bane temudda muteekayo faayo ku TikTok temudda muteekayo bifaananyi omusajja alabira empeera gy'alimu si nnungi temuteekayo bifaananyi naye twalabye n'ekyomukulembeze Bobi Wine nga naye agenzeyo natika ekifaananyi evidence oba omuntu asobola kukola kintu mpola mpola obbalaga nti ali bulungi naye ekifaananyi kyamukulembeze tekimulaga completely ani ali obulungi gwe kayindi wangambye ekifaananyi Segirinya ekifaananyi kyalinamu yaddugaliriddde namu. I'm just amazed on how everybody is saying he's getting better but the pictures are getting worse. Kati ya umasi bitege. I think we should just stop the pictures. Yeah. Yo omusajja yamusabidde edduwa. What happened, bro? Omukulu yakwata omulambo n'agutwala wakasajja akasajja n'akattira business. Okimanyi Segirinya si ye Mr. Update gwe twamanya. I looked at him ku campaigns nga mugulawo office. Bro, ngalinga mwana wa Pito. Obulwadde buluma. Full figure amugamba amire eddagala oba ddagala ki? Munywe eddagala simanyi eddagala. She doesn't know anything about. Do you know anything about Segirinya? You know Segirinya? She doesn't. Amanyi Kagame Gike. Kagame manyi kiri Rwanda. Grammy Awards jeri, Times Awards jeri, Trace Awards jezari, NBA jeri. Grammy is a D. Next year. 2024. Rwanda ine ebintu byetuyiseemu ko byetulaba ate naye esusiza erimanye jibo Rwanda toyina kikyo byonna bya musajja era bwagera kumacha na planning kya planning kyekyo fe obuzibu tuyina buli muntu waffe wetuyiri waffe muntu ayina wuwe. Are we selfish? I think naye kati bwotuna era bane yoganda batrogamba UAE UAE twakisoko gagawala UAE wantera inawo kiki. It is easy omusajja planningira amaka nga like omuntu omotegerera amaka okusinga nga buli muntu mwana ayina ekitanda kitogenda kiteeka mu ownership buli omuntu awoninga ebintu feisha yafe gye tulina mu Africa oba mu Uganda tuoninga buli muntu awoninga ekiki togenda yisa wange ettaka luguudo nga tonsasudde okitegeera naye ate ngana yate America nabo balina ownership naye nsi yaabwe America erosigala osasula waliwo ebifo byebagula mu America ne batagula yes mu ebiri ne Uganda mu ebiri byokula n'olizinga n'ebyokula kati zino ensi za wano ezo za America balizinga gyogula jagende eyo mabbali bagundi bali crazy gye balina simanya asula kuweka oba mmeka you have to drive kati bw'otunya wano Dubai tamulina kwekwasa we are just being selfish buli omu ayagala kuliisa famire ye buli afuna opportunity kati ne bakola ekkubo nga ligenda tuyamba ne bobo gyewo kabalaza kange olina osasula that is temulina mutima gw'eggwanga wayaka Kampala betemera mita 2 ez'ettaka bweziti ne bakunyiga n'ofa n'ovaawo n'oleka mita 2 z'okutteko ne mita 2 nnene kuba mita ziba nnene boy this is big nene yoluba lutalo muli agamba akayinja kange kaka wokoma so kati zino ensi za Dubai zino lizi kinezimbe kye tulimu si kya government like kya government obeerawo n'omala n'ogenda bozimba bano bonna beko ne bajja ne bakola project for years after some time we visit ngekizimbo kyeka government ekikwasaganya ekyongerayo but we are selfish as Ugandans we are not supposed to be like that like how no that's how we are made ettaka lya Buganda ettaka lya Nyolo ettaka lya Busoga ettaka lya Bucho kati Rwanda developing abatya mu myaka ebiri Rwanda sina nene ntono zodi Rwanda linga Kampala mukwano you cannot it's a country esigala nsi anti it is small it is easy to plan for bibatu kama nga tetuzala nyoba n'abaana abatono bango planningira we mubeera abanti lwaki wamala Rwanda ekula na Nyolo tisha so fast like why is Rwanda growing so fast tabimanyi oyo munyarwanda tabiriko tabitega agenze kibera banyiza akade Kagame ayina ebintu bya ayina decision zakoze nga ewaffe tubazikola twandivumye kati nga bolaba gundi yo gyateka ku visit Rwanda if Magogo had done that bandi badde bamuvuma lwaki ensi yamwe kula nanyo like is it because do you have land even in Rwanda
like personal land. Atidde bayinza omukuba. Sebo no munyarwanda bajja mukwate. Bayinza omukuba. There's nothing sensitive. Ne just inte kirungi Rwanda kyerina eri organized. Okitegera? Bw'otunulira site yaabwe empya gye bazimba eri omusajja akoze ekibuga. Naye ffe obuzibu bwe tulina nti ffe tubuukira personally tubuukira ate buli kimu twagala tukikole ki tukyogereko. Singa ffe abateeka mukyogereko mukiteeke mu public nga temuna nakitereeza. Singa ffe abakwata Visit Uganda ne tukiteeka ku Asem up to now singa sente z'omuwi w'omusolo bakyazookera. Ne niga okiraba olaba Visit Rwanda eyo ye project yemu kyemanyi yayiseemu Grammys. Okitegeera? You're dealing with Arsenal, that means nse legit. Ate omusajja yaminimizinga ne zino zimulambo. I think it was even a lot of money to spend on the whole country. It can't be. It can't be. Kifo kitono. Era Burundi mwetaga mugiwemu omusajja wa. Eyonsi. Nsi Burundi kama. Sije wava gwe brand. The best brand. Ne once kusanga oli omola ngamba labi ko bafala. Bafala. Ninga she's from there. Abarundi bafala. There's a way they behave. Yeah, ulabira ddala okay now ono abeera eri ekubiramu ebigoye ebinene. Bamanyi kimu kunywa omwenge. Tuve ku bantu bannange Seggirinya ggwawo lwa buwoomi. Jambo. Last time abadde alwadde naye kati yatandise okweruka okuddugala, you know, getting dark. It's so funny how if you get too dark you're in a bad position. If you get too light you're also bad. Naye wadde akayo aba kitadde kimanyi ddaaka yo nzibu. Naye the good thing nti kati bagezaako kye basobola. Kati okomawo ne bagimuddiza agende bamujanjabe temubeekwasa mubeewakwasa obutwa. Ne bannange amadde nze nsaba ono sheeki bamuyita batya obutofendinga ddiini y'abantu wumalu. Simanyi kyoliko naye abasajja sometimes katolowooza abantu bamu beetaaga kukola batya nga bw'olaba Seeka ekintu kyakola okuva nagamba ayagala laba Seggirinya ng'afudde. Like seriously? You think that would be the reason why? Naye ebintu lwabwe just coincidences happening. Seggirinya ava mukomera nga mulwadde. It's not all about what he spoke about. Anti yetadde nnyo mawulire alaga atuta obuvunaanyizibwa. Ani? Oyo Seeka Umar. Era just nga bw'olaba nti omuntu ayagala relevance. It's about relevance. It can be coincidence. Yeah, like bino ebyalumbi ebyabika omuntu n'azigwamu neyeewaana. N'azigwamu. I am sick, nva mukomera, I've been doing this. So which medication is full figure telling him to take? When muba mukyali ku full figure oyo agulira multimedia embwa. Yeah, full figure agambye amira eddagala. So which medication? No, he's just sick. And to make it worse, we don't know what they really did to them in the prison. So but why is he the only one sick? Maybe he took something. Gundi n'atakirya ate nga yatugamba mukomera gundi eyafumbanga. Akali he is the one who cooked for Alan. Kitegeeza oba mukomera Seggirinya alina bye yalya n'Alan yabirya. Man, everything can happen. Oba ekeni yayingirayo mukomera nga alina byalimu. Anything can happen in a prison. Kuba yafuluma abiri aba bintu gundi. He was okay though. Yeah, he was okay. Prison. So you need to understand anything. Ayinanga yakava mukomera skinny engeri gye yali efuddemu ngeringa eriko ne gundi n'ayogera awo. Bwali bungi gundi n'ayogera ani ono Masolo Queen. Otaddewo full stop. Bad Black. Awo labika otaddewo full stop. Toliiko wa question mark. Inavayo n'ayogera awo simanya amire simanyi eddagala. What do they mean by saying that? Anything can happen. But the good thing abeere Seggirinya ajja kuba fit nze kyo ndi sure. Inshallah abantu bamukeberako. President abaddeyo naye n'atuwa ekifaananyi n'omulala bw'anaagenda yajja twongera update bwe bityo.
bwe tujjo mmanya ddi bwe tujjo mmanya ddi kati watuuse kuba kati buli agenda yatugamba alabika bulungi agetinga beta ne just katongera okusaba era Segirinya ne family yo Katonda ayongere bambi abagumye. It is a testing musajja tanyimidde ate singo konsaba ekifo kye bali bwe bati baswami. Of course babere kati opposition wofiira nga bala batandikiro kye kiri mu Uganda. Ewetaaga na kufa nga wali kati kampeni zayiseemu dda kati olaba agenda kuba yakawona okulonda kuddemu. Omanyi yetanyumiddwa bangi yatanyumiddwa ne bonna basala pressure. I think Segirinya Katonda amuyamba mwise mu mbeera naye it is too much pain. Ne Sami yenga yawona obutwa yagenda mu nsinda naye Sami mugezi naawe manyi ebbanga lyamaze mu ddwaliro mu nsinda muno the only way to manage ebyo birate baabwe kufuluma n'obeerayo mpaka w'oliwona n'obirekawo yakikola n'oleka ebyobuyinza mpaka w'oliwona nodda. naye lwaki beekwasa nnyo obutwa to this extent naye obutwa tebukamula bwe butyo ayinza okuba ayinamu oba yalwalira mu kkomera oba ki naye si ekaali mu kkomera andiza kyenebuza waki Segirinya yafumbanga emmere bw'aba obutwa yabulira mu kkomera. Anyway katongere just okusabira family ye lema namakula tadde ekivule mabega wa munne abula naye nno okujjako okwagala just tumwogereko ajja kukola teyeetaaga ekibadde tekyetaagise oteeka Jasmine bamusabye show for years agumye. You know what it takes okera ng'olaba bisala banno naye gwe n'oteekayo gundi aleeta n'obuzibu oyo mwana Masa Mukisa yagamba ye kateekeyo ekijja kijje amwogerera naye sebo yakuba yafuna abantu be just get nga abagudo be yafuna ofuna abantu wekitegeera mulabisa nofuna you get your people no mabubange gudo be bagamba kyamusala te bamubanja ennyumba mu nyumba ya Chapen gudo eri alinga baga aliens ke mama nyumba ya Chapen bate mwaweza sente bagenda kizimbisaji kitegeera ate yabagambye agenda kuba president. Ayagala mama gudo mutala mu champion mugundi mu White House muyita White House State House yagala you know dreaming big or not dreaming big. I think alien skin is exactly the Obi-Wan. Nandivuze nawe mu ntebe madam singa nze Ssaabasajja Kabaka something like that. Kati naye alina dreams naye obuzibu ye musumbuye atakimanyi. Yesterday abadde ne incident yabadde ayimba kwa Hipipo by the way yaskupinza award 3 alien skin yabadde nzooza zonna yino zitwala. He got 3 awards ate obuzibu bwalina ayimbye embiseera nga award tebazigaba bwe buzibu yakafuna YouTube ya mutu. I don't know teziriko sente ate ne basponsa bagenda babyesikamu bisaba bigetinga corrupt. Some people used to buy awards. How were people getting money from those awards? Because me as an artist, if you want to accolade me, I need that accolade and money. Of course, awards za Uganda isinga tazijira ko majja. How chiba techinga sa? Ofuna recognition. From? Like for people. What? Omanyi bakuwa certificate, bakuwanga certificate. Let's say education. Let's say education. BET. Yes. That comes with money because that is an international award. Thank you so much. That and is an it comes with international money, it comes with the recognition, it comes with popularity, you're becoming famous and all that. Kati za Uganda kyezikuyamba kimukwongera foka artist of the year chameleon kyakabi. Artist of the year gundi. Ofuna wait never bakubookinga. So woba ofunye artist of the year Hipipo Awards and then other awards in the same country, you're not the artist of the year. Anti the artist of the country yo. Doing awards in Mecca. Hi people. We can have so many awards, you know. Hi people's mind is a galaxy. Yeah. Of course the galaxies will never just zimo eba galaxies. Alien skin kubaje yako. Yagoba bandamo yasigala nga akolera ku gundi. But it's been good this year. It's been good. No bamujjako content. No mwali mwagala mu. Akuwa interview. Lwaki ali lumala mwali nsikine amanyani mwaba mwekozi mwaga mwaba amuleta
Abanyayuganda baagala okutegerera ekyonaalyo kyona ate baagala nnyo omwavu baagala kufugirawo tebakufugira ewuwo naye bamusanga oledde mu buufu aneddayo mukyankalamu tafaayo ng'obukola bwamutuka dda ku mutwe teyagala mmanya badde nkyagamba yabadde ku stage ne bagana kyali oyimba ono gayimba naye oyogayi chief medi kati byayimbe naye matoka ku kiribita kitiribita nagamba DJ level jangu gwe tuyimbe kati chief medi ava mu bantu ajje ne bamustopinga dayo togenda ita yabuze ebigambo tagenda yimba ne bamugamba kale tunaddamu nawe muza wansakazindalo but you ng'omuntu organizes I think that would be more fun because olito omusasudde na musasula bamulese ku stage muba mukola sense kuyimba one of the working songs chimba kyakola another thing bantu bamina kuba bakoze eki babaddewo ne bayingira chief medi naye yabadde mwali munda nga just kayimba kali kamu. Why do you have to risk okukubisamu okuba awadi zammwe ebintu byali byakumadi byekubonsinga abayimbi ku stage mbogondi azoyimba ate mu mugani kati baganye chief medi omukulu yayogedde ekigambo ekya baganye nti tugende nasula nsakazindalo n'abayitamu n'agenda yakoze bwati n'atamula n'akatani kagu anti mwamuzaleeko yayise omuyimbi wa jje ne mugaana but it's only one song ate kayimba kakola bulungi. Why do you have to say no? Kwagala kuzole yamulese ku buli stage esinga ne ya Hipipo mbali so organized. Oh, so they were organized. That's what they believe they are so much organized. So China parties kuba omwana yabadde ali omusibo nambo bajje ku stage ali ensikini kuno yayimbenga ne gudo taliwo. Oh yeah, so he just called one person jangu tuyimbe kana kayimba chief medi jangu and you guys are like toita ba bouncer yabalisa abahuba oba bade bamanyika yayeka ani atamumanyi eyo hit se waliwo mimbi akyayimba Uganda lenskini yayimba abala bakolati wala bawereka bafulumya video ennungi bateka musere naye I don't know you put a lot of money mu video with the trashy music. I don't know. I hear mbalo enyimba ennungi I hear kampala was a song nena lukubyemu nalutunuddemu nga tekigwa pose Shiba's song. Shiba is a good song with filmmaker that has been moving papa ne good ine wakayimba kayimba noaji mu kisenge ne panda badi panda agamba tebaka like mboba bata batyo luyimba kuba bakola benga they are still promoting it artist songs have neto limbo lalo noaji kitegeza uliro jakuda kupembeni but they are all good songs. Yeah, Spice ina kayimba kapi ne Chris Evans akuno botayongera ko tebamutegera nti wanyo ne baba enyondo gye bamukuba bacha kumachanga taina wade nakabonero akalaga he was beaten okujjako nti okwekaza naye omusajja naye okwepicha ko kuli mu federation yabalwanira baana bato baana bato mwaba bategerera. So they should fight for is it Eddie Kenzo or who is he? Who is it? Eddie Kenzo or Banina? I think we are minding their business. I think. Yeah, that is. But what is the federation for? Muvudde kumulamwa kati mutandise okulaba bebiri munda. Muvudde kati kumulamwa. Ba federation ebisse bulungi nya agenda yayo. Terusobola giraba. Katutandise tunulira ebiri mu kisenge. Temukyayagala laba be babaleetera. Mwagala laba biri mu kisenge. Bagamba obupira bugwawo mangu. Bwe mubateerayo. Waliwo era omukulu wa buterondoza yatambuza. Kati Jasmine, why would you fight for a man with such a good body? Where? They are attacking each other. How? Online. Where have you seen it? Online. No, it was one-sided and not from both Bayimbi. It was from another lady. Exactly. So what's the point? Kati abakazi baba. I don't even need. They don't even need to come and clarify. Clarify what? Biogeddage. But them by meeting. I saw Kenzo with the propaganda no mulungi. Ngaline, but he wasn't with Jasmine.
He was with, but he was with Kalof, with Jasmine first, then Adam Nabila ne Kalof. Yeah, and then you people hurt. Ban. Bamwe abogerera ebigambo nti bekola ki? Bepicha. Wepicha. The point eri mu federation, nothing else. Because and kati buli boleta ekintu Uganda babagala kikuba kasita bati bakwatagana nnyo nakyo. I think you're just going too far by minding their business. There is nobody there under it. But that happens because bantu bakulu. Exactly. Anti ate bavuna bagembu omukazi agembu yalemeseza obufumbo bwa lemu. Mu Jasmine yalemeseza obufumbo bwa lemu. Naye kujjako nti just emikwano okubeera useless and to start entering mu business y'abantu. Bwenga DJV. Oba bamukanga mu Kenzo. Ki ekiba kikuleetera okwogera ku bya Rema nga ne Rema mufumbo kati? The relevance, I think. People have to come up. Honey, wake up. Let me tell you the best way to become famous in the Ugandan community. Wake up. Olaba bino shows ebabeerawo tambula bwereere. Like the way Sheila did. You will be on the news the whole time. But you bringing the fact that Rema had a disagreement because of you, and now you're also having a disagreement with the other artist because you love the same man, that's makes no sense. Make it make sense. Like, she's married somewhere else. And you're talking about the past. The past, that does not even make sense. Wala kungamba DJ Kenzo amukwana nti yabadde bujja. Yeah, ayinamu obujjera. Why? Wani? Ku Kenzo nzo kuba Kenzo. Oba banina. Who is who? Kenzo banina. Simanyi kubadde boogera. Nayenze kubyenalabye page yenga on Instagram, bro. That lady. Not even 24 babijeko on Instagram. Mwekaza nno abakazi mwe. Nabe ne gundi mle yakomye mawulire brunok. The beach, another beach from ekumba bakazi babayita bebati. Another lady from omanyi boyogera ebintu ebimu ku social media ngo yogera nga yo vulgar, yo live musenge bayine tukutaminga something. So we are tujja kwetonda about that. So that lady yatade ebifaananyi n'agamba nti era naye y'omu ku baby mama ba brunok nga mu brunok maanyi. Ebintu byebiruma abasajja abamu abatasobola. Okuli ali abo buli wamu. Okuzaalazaala. Abamu temubisobola. Olina okuzunga Diamond abikola. Abikola n'abantu bategeera. Kyogamba kati n'abasajja nga bo balina abantu abategeera naye era nga tebasobola bazaza bibaluma. Ategeera omulaba wa. Ategeera oyinza mumanya oti. Esinga ziba mboozi. Obuzibu nti abakazi be baagala. Ate omukazi kasita akyagala mukwano ajja n'ogimwambalira munaana. Ye ne bweteekamu akaweta gw'omusajja gw'omu. Ajja ddufuna. Ate oluva muggwe. Embalaba abakazi. Kuba ne brunok atero bagamba you wanted a kid. Manyi kati abakazi bagamba brunok mulungi. You wanted a kid, I gave you a kid, then don't like fuck off. Don't nesibako. And they should not bring their disagreements on social media. That's wrong. They go to this lady who Kagwa, Rita Kagwa, and they spill the beans. But Rita Kagwa was a blogger. Abaita ku TikTok ne baabya buli kimu. Rita Kagwa kwa TikTok. Akola live. Nalaba live yenga it's like TikTok. Boxing abo nanga wale wabanyonyola. Anti naffe I'm like what? And the ladies, the ladies talking about. I think ladies lost respect to men, not their men. I mean men. Because every man needs to be respected. And the thing is, omukazi nakashita abakazi abayina sent. They think they can control everything. They think they can control. They think they can control men with money. Katwamulabone yabadde attacking on omusajja eyafumbidwa. Someone, that lady from there, talking because she had money. Sometimes you're supporting ako. Baba call him machine. Exactly. You get a robot to musajja mubule chayaga. Omusajja abira ne, of course ajja going for something younger. Kati ngafe bazituwa. Why don't they also complain? Ekyo ina kibuuza bakazi.
Because we get the money. From men? Yeah. But men don't complain. We even have this thing of, it's your responsibility to take care of me, it's your responsibility, it is your responsibility. These people give you money and they keep quiet. Bakyogera omukazi osomulabira emyaka 2 nakulabira mu wiiki emu n'agikulangira. Kyobola abasajja abasinga tebalya sente z'abakazi. Tulangira. Ayinza n'okusasuza ennyumba gye mubeeramu ababiri. Abasajja tukimanyi. Buli musajja alina njagala nkimugambe muganda wange. Bw'oliba obeera n'omukazi mu nnyumba oba wonna we mubeera oba mu kisimanya bed space simanyi boy sasula akatanda. Wakiri. Byonna bikole ne sasula akatanda. Bajja kugoba. Onyuyi bazo okugoba enkyanga muyombedde sowaani. Nagamba vambuli bange sagala nakola ki tonkwata nako. Naye bw'aba mbuliribu abwe bakamwanyize obukirizibwa kwatako. Okitegeera. There are some things yotunanga mukazi yasasula wosula maybe naye abigula sasula akatanda omusala gwaletisha mukozesa okugula ebirala. Mugulemu emmere mirego sasula ekitanda because that's wakasasula. Me personally I would advise you ezo sente zimudize naye tomulaga nti ozimusasudde omusajja omukazi. Okitegeera like sometimes namwe muba temuliranga naye omukazi alina kasasule sente naye tozimuwa nti ndi mu kusasula ez'akatanda. Zimuwe buwi. Yes. Abeera walawe ng'ozimuwa. Yes. Tomubulira. Ajja kikolera nga tayombye n'okuyomba nga takirowoozezaako because akimanyi you will still give her money after that. Babasajja mbawula babaddiza. With a double. Is a double. Because I know one thing I know about eating a lady's money. Boy, oli asatu ojeza sula 5. Mu magezi. You don't have to bring all the money. No, every day I want this and you're like ate mukazi wa kusaba ekintu. Chikuhontinga ne chikubeerako. If you have that love for her, chikule kwa mukazi wa kusaba ekintu, then you have to get it. Ate nayo kayini bjoyitira boy omukazi ozizza. Nga tomanyi na kumanya. But anyway, it depending okufuna katono like fetuli mu Dubai ofuna omukazi mu Dubai wano omukazi ali cooperative. Omukazi abeerawo biki where you need her na supporting a kizibu abenda kuzino baka survival yebakawo bwafuna ekitambula n'agenda ate nafa abamu tubasanga bali mu mbeera mbi. Musanga ali ku kisenge nga yeetaaga katanda era gye manyeyo gye balaba bana mu bed space nga okimanyi nawe omuwala wamusanga bamugobye mu katanda n'omugamba sula wano bonafute leero ogende ate bw'agenda ojja nnyiiga. Neda n'oyo omukazi gwe balabiridde mukwano manya ennaku yo. Manya ennaku yo otereeze empisa zo. You mean balabya tebate abakazi bayinoona empisa? Yeah, there's a way they feel themselves, yeah? Wamala okufuna okutereera. A job. I've seen that in women. Wamala okutereeramu abayeeraga atajjukira nti bamujja ku street. So what's the problem with that lady? Anyway, abantu bonna abasinga bwe baterera abawala addala bawano Dubai bakusanzeewo oli mu mbeera sinungi naye bw'oteeramu n'okwata ku majja. Naye webali abalina emitima emirungi abakazi abali submissive. Yeah, I know someone. She's okay. Bebanga lyonna obadde tolina oba olina abaawo. Mwemuli. Amin. Tebakuwasaganyizaako nti oba waliwo akuyambako. Wemuli. Amin. Yeah, I printed that, please. Thank you. I wanted to check if it can print from here. But I've connected it, then it prints. The font is different, bro. Let me have a look. Then you have to. No, this is just old. Boy, okuda kumcho just ekipapula kikadde. Debo dem no scanning akijja fana. Then it's just an old paper. You know? Techina buzi. It's photocopying. Forward her. What the one that you edited. You don't need those scanning. But you were just questioning. You send it. Already done that. Okay. No. Okay, so I don't want to continue. Give up where you Oh. Nenga mukole bwe mutimwe balenyo kubanga mutambulira ku Dubai Eye banange subscription nzirabe erinnya
likes zitambula just mufune hours mubenga mtu watching kuja kuba tubakolera ebyakabi teekako connect to your computer agenda okole ebyokola tujja bakola kiba updating nga bwomanyi. So issue endala erimu ebitambula Uganda tulabako ba TV presenters bayomba. This lady Tash Habi oba mutegede then ayomba ne Zara Toto nayomba ne Zubeda. Zara Toto abadde ayogera ayibina issue ne Zubeda. I think they're just trying to Zahara is just trying to defend herself, you know. Nayata agamba Zubeda yasooka omuvuma. Anti bakuyisamu eggali n'oswamu. No opportunity. Where does Tash Bay, smart Tash Habi enters in? Like abingirira muwa. Maybe yalabyenga bwe bavudde. But yeah, bayogedde kubika ku bukaaya. Ku muzina. Ebyo bivumo. Iyo zinga emikono n'ogamba ekirega gundi. That is okay. Like omuntu alina obuzibu. Babbajo base bavuma abantu ku live. Okay, naffe tujja kuba tunyusa. Gwe, gundi ayingirira muwa. Maybe abadde awuliriza Zubeda. Zubeda? Abadde avuma Zahara, right? Bade ye na attacking Zahara. Zubeda abantu bavumye tubamanyi. Ayina gwatayisizaamu gali Zubeda. I feel like she's more of putting it in comedy but not like okwogera bubinga Zahara bwe yakitutte personal. Okay, kati gundi Tash Habi ayingirira muwa. Atasa Zubeda. Ayagala relevance. Atasa Zubeda. Obana oyo Tash Habi namuleko ku live. The motherfucker ine empisa embi. The way she talks. Simu attacking simina ko. She looks good, she has a nice body. Nowadays my imposing. So your body and your mind. Yeah, I've just seen they are fucking different. Bro, obwongo. Bamulese kwa ngavuma abantu. Go yasema byo yomanyi. Simwe gwe collaborate. Like seriously? You're coming in to defend someone and you're talking like that to people? The we love you mudesiko bya kisiru mungamba like bro osima Tash Habi ngeje ba diagram abulamu mu mutwe asigale mu chere bangambye do you see her pictures? No, I don't even know her. You don't know her? Yes. But namukulaga ko figure bichi but bangambye nti like nawude bamuka baga bayambala yesi bagata. Yes, bagata. Yeah, is it what you call it? Waist trainer. What's wrong with that? It is why do you have to come out when issues engezo? No, a waist trainer is to just keep your stomach and you take tiny. pictures. Ainzo kubanga editing, but no, editing if I'm very let me show you here. Anti-kati waist trainer is to keep your body. It's a waist shape, body shaper. Just to keep your waist tight. Bireme kubanga biyika n'okulabika nti gwe bw'omulaba alabika bulungi yayita Tash Habi nga bagenda kusajjale tembogerera bwe batyo abagenda okusajjale bateekamu akasente kaabwe mukwano West Trainer yabwerere waliyo gwe bagigabira ate gatta y'abantu balina abamaze okuzaala abatana alina akabina kabuzabuza oba akambala oba kakenenda banga akaka kuba kalimu kalimu nebi biba binnya. All Ugandans have the same. Look, this is the lady. Kebera olabe. It is edited. No? And it is edited. Tash Habi editinga mugundi mwest. Yeah, it's edited. Take it. Even the ass? Yeah. I think it is there. Tambuza mola. Aine fanya nibirabira ganga avayo. Ateka strong number gwa ina kini eye. So church mwe to kwogera kuzala toto. Baba na wale umali yazina mugamba mbu ku TikTok awo. Manyi ku TikTok yo avayo abantu abalabisa. Bamugembu twali twagala ku musajja omufe na babiri nga musajja na mufumbo. Simwe bo musajja is it Hassan? Is it who? Hassan. They talked of her name and she's like nzo simuli yanga kombula mu bwange. Bo muli yamu abantu mubeerabira. Mugo abantu mubeerabira. Atakulese mu mwana wojukira wachi. Kazi mlimebera nyate bazi. I think she's also a TV actress. Yeah, she works with is it BBS? Telefaina. Jakolera.
so kwegamba naye aba awulira nga abalina opinion okwogera. One, kyeyayogedde ku TV kyabadde so bad, like you cannot just come to oyo omuwala naye yatakingira ku TV that no that Tash. First she talked on the TV and this lady Zahara was like kati mu abantu nga munjogerako tyanga babagamba nga to you all your aim is to be like me. Mwene babagamba nga tumutule mulabe show za latoto muberenga za latoto because za latoto inspires abantu bangi ele obola bonna aberu yeru abali mu industry bagala beranga ye all of them edit zaaki agamba bana bamukubefanya bamunyigenyigemu gatate mukwata fiti ogiyise West Trainer manyi bimanyi West Trainer ngabanga ayinamu ekipale munda because editing you know when you compress even there yeah that even there it is edited. Yeah, then I have to check properly kubanze nali nagamba dda bannange even there yeah msingi gwekyuma nga kikyami tuba tulina olabika bulungi ku social media. Bro, it will take every honey ebifaananyi bya Tasha biwamma edited bana basajja babageza baku editinga ne bakunyiga west ne baddamu ne bagezaako okutuuza naki editinga namu ate akabina oyongeramuko kumakinga omubiri. Most cases you have to look behind. Tewaba muntu yenna yenna nga ayagala editing ekifaananyi wemba nkubye ekifaananyi and behind waliyo obwo obuntu olaba obwo buli ku ddinisa awo buba bugenda kundabisa so I need a black oba you know nga eri nga bwerabe ngeno bweri ngeri plain nga ne bwenkwata bbali obuntu tebusobola vaayo tebusobola labika nene buli omu editinga online mukwano wano siwe editing naawe bakucompressing omanyi nga fayiro bwe tuzikola wano ne tuzicompressinga n'obuzaabuza embeera. What do you find they look so real now? Give me a picture, I will edit for you. Naye ate okulabika obulungi si kibi. Okay, Tasha byatunda mukyera abagala okulya omukyere benga mugenda muwagira ayina omusanya. Atunda Swahili Sania. Yeah, that's the Swahili Sania lady. So abagala okulya ku kimere obukambwe abuleka ku TV n'entalo zaalimu naye bonna Baswahili ne zaalatoto lwaki beetambulira. Wata bajja kweplayingira taarabu babisootingi. Nawulira taarabu nanyimira ku mbaga samu mbaga wali mu kibuliyo nayewazia. Oli avuma oli ayogera ne bakazi bave mu ntalo bakolere wamu. That is one thing they need to know. You don't have to be friends with me. Yeah. Let's just work. Colors. We don't have to become friends to work. Violence is in Uganda. Buli afuna omukisa. Like we know, okay, that is wrong. Like Zala baletakola live. Nowadays she does like this. Yatandise mulabeko gyali bawadde eziri ku kisaawe tulinze ennyonyi ennyonyi egenda kujja banamwe bla 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 bageze kufunira ebisente byenu. Nze bonzijjako ng'ovuma famire yange nange nja kuvuma. Neze kyemmanyiko kimu when you attack her kids. She has to be there. Yeah, tateesa. Me, I believe when you want to abuse me, to call me such words, to do everything, you should, because you are against me, not my kids. Okay. Why would you go after my kids though? Nkulumi, I want to hurt you. Oh, okay. That's fine. You have hurt me, honey. I'm going to come back for you. Because I want to hurt you, so I'm ready for what you're going to bring. So when I bring
don't start saying that I'm treating you badly. Mbwa bakazi mbaza wansi. Mbwa bakazi mbaza wansi. Why do you? Natene zubeda ali mututeka mu ntalo ze. Yabayise. Tamale yatugambye mutuufu. Yabayise bonna. Mwenna yakubye mujaguzo we bagiyita. Sagala agalami. Naye tetwambala miziina. Mwambala obukaya. Naye temwambala miziina. Kati yo baba bamuvumye ntayambala miziina jinza okuba miziina. Gaffe twambala bukaya. Bannange kiri Uganda obukambwe bungi oba akava mu alien skin ogwamba nabeefuma oba akava mu bwevuma naye era akakaye kayinza okuba nga kamufaananiddemu emiziina akakaye nga kakadde nnyo walabye bbaawe walakabba akazeze bakabiti being black is okay naye musajja alinga ali what do you mean alinga ali young oba filter doesn't matter it's all about love. Okay. Anaweza kubanga mukulu n'omusi. Abasajja bamu babuzaabuza nga mukapa. Ngani mukapa. Omusajja. Kisoboka. You can't tell bro, tomanya. Kisoboka. Nenga kyonna kye kiri. What happened to Bebe Cool's song? Ngate muji promoting. Bebe questions. The song is called questions. Yeah. Do you know that I don't even know the question? Didn't I play it when we were traveling to Hatta? I don't remember. But Bebe kule atekamu sente nyinyi mu video eyo. Na hizo sente azijjamu. Afunamu sente mwezo. Mwana singa yakwata bukwasi omwana namutwala ompira. I think I know mwana ali Europe. Ono mutasa mbali. Mu academy. Omutwala butozi nasambireyo Germany someone wali opportunity okusinga Bungereza. I don't know because he makes expensive videos. No, ayina n'ebyuma. Byemu ku byalina agenda ne gadgeti ze kamera z'amanyi azirina just bino osasulira nnyonyi okusasulira ezo emmotoka embi zibeeremu abakazi kamera zibeeremu Sasha yazikozesa era bwazikozesa yabula ate abadde abuze otuke Sasha yakolanga ebintu ebiri expensive naye nga yatukesa ne bamubuuka nga tekiggwa kinzaali kingi kati saa zino abaana bajja ne bakyozaamu video tezikyamataringa namataringa Uganda they still matter alien skin yeteeta kakola video bagikwatirawo ne kiggwa alien skin yanafu ebyokukola video zebbe tera kyate bantu bakyafaayo ateeka butesi motoka zine zipulukuta kalas kati bakola video sima bakyafuna ne sente pose nga bakola mikolo nambaga kati mwe muli sente. Because a music video, it comes once in a while. How do people now get money? About music. These artists, how are they getting money? Because the only cut option they is concerts. How are they getting money? But for social media. TV, they're playing a video. Gondes are YouTube zibasasula bali serious. TV, they're playing a video with Makulu. Now, do they even have a choice? It's a video, so they have to play. Alika nenda kuzino TV ezimu zikuba 4K. Waliwo TV ezikubanga wataweza video, watawina video ya 4K tojitwala. Waliwo gyotwala ng'ekuba just HD. Naye lwakuba nti resolution waliwo gundi nga YouTube bo saving, waliwo engeri gy'osavingamu video. Nga bwegenda ku YouTube bw'osanga TV ya gundi ezannyawo, bw'osanga ya 4K ezannyawo. So kiba bwe kityo. Byagezaako byonna naye nga bannange mwawe kwekumira ku Eye Uganda tubagalira ddala family ya Seginya tubasabira bongere okubanga bali abafiiti ayongere okubanga aterera bulungi nnyo tubijjemu ebyobufuzi tujanjaba omusajja entalo zikendeere gwe seeka weewumuze fuuka bize musonyiwa omusajja oba kiba kinnyo n'ogenda gy'ogenda nga oba ofunye obuzibu ng'olina peace of mind. Nammwe abalwana alien skin tekirina kye kitugattako twetaaga tambuza ggwanga alien skin temulina kye mwamutuma muleke atambuze obulamu pulezidenti wammwe waali ne pulezidenti waabwe waali so ffenna tubeere nga lumuntu amindinga business omuyimbi muleke temutegerera muyimbi yenna kuba temulina muntu gwe mwatuma mu industry akoze ekyamu mugambe okoze ekikyamu ekyo kirungi okuvuma it's okay abantu tebakyafaayo kuba kati okuvuma
ekikyakola sense tewakyali kipya abantu abamu tebasoma comment ovuma nebigwa kumayo kati gawulawo ku TikTok waliwo abatera okugamba atekawo comment n'agamba kiri mu comment section newe mbo akusikola tukimanyi nti muvuma naye that is okay. Abantu abasinga babeesonyiwa tebakyafaayo naye nga banaye Uganda bali mu Dubai tugeze kotereza ey'amannya gaffe tugeze kotereza eggwanga like ku lw'eggwanga lyaffe nga bw'omuwalabika video k'omukyalo omu ku TikTok oba ku Facebook akatambula waliwo abantu abasacrificinga ffe okuba mu Dubai oba okuba mu zinesi z'Abawalabu. Tubadde tusaba guno omukisa tumegwest nga tukose bulungi tusobole okuba nga tuwangaalamu oba twongera okukyusiza obulamu tufuna n'opportunity aye tweyongereyo mu nsi nga Europe bwayo kati just eno ntandikwa tukyeyongererayo ddala maaso mwoyo kwekumira ku Dubai Uganda tembo lero tubaddemu ka freestyle munansonyi wetu bitatambudde bulungi byebyo baagala nnyo peace. You know what's funny? Never know like